amawulire gano ag'okutya Katonda tulembe okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo mukwano gaffe ali ku 3 ebyen amazima agatajumbuluddwa. Tukwaniza mu program lesson week eno kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 buli kawungeezi aka Friday nga twaniriza sabbiiti. Yonasaani Matovu nze mwanjuziwo ndi wano ne baganda bange Brother Evangelist Kiseka Samson okuva e Najjanankumbi. Kwaniza nnyo ssebo. Ate tulina n'omubulizi w'enjiri ate nga musumba ow'ekisibo eky'Enansana Town Church, Musumba Christopher Katushabe. Eyo si Nansana District. Ssebo tukwaniriza nnyo. Amina mukadde. Ate tukwagaliza ebiseera by'omwasa bitangabo. Amina. Gana kwagaliza buwanguzi bwereere 2025. Tuli mu lesson eno namba 7 namba 6 eyogera ku kwagala kwa Katonda, okusala n'obwenkanya bw'okusala emisango egy'ensonga. Era nga wano tugenda tweyongerayo tuli mu kusensera mu kinyusi kino ekinene nnyo ekya kwotene God's love and justice. Tuli mu kulaba okwagala kwa Katonda ate n'obwenkanya. Bintu bino ebibiri birina bitya inseparability. Gedemu ku luzungu nange. Okwagala n'obwenkanya Luganda kyo luliwo olwo lutasobola kutagulukuka. Wegi? Yes. Kyokyo bw'olaba tugenda tulinga abafaanagana bwe twakomye ky'obumanya kye kino twagala kuttaanya nsonga eno esobola okubeera ng'etegeka bwe. Ekirungi n'abasajja bano bajja kutuyambako okukenkuka munda. Ninnya musooke mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Omulabi waffe wa 3 ebyen twebaza Katonda kubanga atwongedde omukisa omulala okujja okugabana ebigambo bino naawe. Ebigambo bino ebyokwagala bisaanidde nnyo okwekenneenya ennyo kubanga yatugamba nti atalina kwagala tamanyi Katonda kubanga Katonda kwagala. So nga ate abantu kyogerwa nti tebaagalika naye nga bwe tunaalaba tebagalikika nga bwe tunalaba mu byokuyiga ate yatulaze nti ate ye methodi yokka egenda okutusembeza kumpi naye. So nga tuyiga saa Mukama akuwa omukisa okwagala kwe kufuuka okwagala kwo kufuuka okwagala kwange okutuuka we tuli wangula. Toyanza nnyo Blaza. Muganda ffe Musumba Christopher. Neyanza nnyo omusumba waffe moderator. Omulabi waffe njagala okulamusaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo era njagala okwebaza Katonda akuumye. Nakuwanirira okuyita ddala munaku omukaaga ate mu kiseera kino mutuyingira sabbiiti. Saba Mukama akwennyonnyina omukisa era nkwagaliza sabbiiti ennungi. Nkwanirizaako mu kiseera kino mwe tugenda okuba nga tukubaganyiza ebirowoozo wamu mu lesoni yaffe mu lesson week eno. Mukama akuwa omukisa. Weewaawo. So omulabi waffe tuli mugenda maaso n'okutunuulira lesson. Lwaki tuyiga? Kubanga okuyiga tekuggwaayo. Kuyiga tekukoma. Everyday kisa kya Katonda kiba kijja buli nkya. Nabwe ekityo n'okuyigirizibwa okuva gy'ali kwetaagisa buli lunaku. Kyovula tubeera ne lesson zino mwaka mulamba lunaku ku lunaku wabaawo ekyokuyiga. Katonda ayagala otegeere kyagamba everyday. So tosobwanga omukisa ogwo era tugamba nti kana kaseera konna koomala ng'oli naffe tuli mu kuyiga kamuwendo nnyo oba olyawo n'okusinga ebiseera ebirala byonna. Kubanga obudde bw'omala ng'oyiga Katonda bukuzimbamu embala n'entegeera ey'obwakatonda. Kati yakujjukiza kino Katonda bagenda wala nti tulina kye tuyita Avento Media app. Genda bugenzi ku Google Play Store wandikamu ekigambo Avento Media olufune app eyo ku Google Play Store giteeke ku simu yo. Ojja kuba ofuna 3 ebyen live ku simu yo. Oba oli mu taxi, oba oli mu bus,
oyinza okuba nga oli ku mayanja wali nga oli mu kuseeyeeya ku Nalubaale ng'ogenda Kalangala oli mu Kyombo osigala otambula naffe kubanga eno ensi kati wowulira bino ekyalo kimu Global Village ezibwe kiri kati wadde kiyinza obaamu ebirala neffe tukikozesa ku lw'obulungi so kutagala oga nti Global Village ate bannange tulinga abafuusa ate akabondo kamu nedda bino byatuyambako ffe kulaba nga enjiri eyongera okugubonera mu nsi yonna so funa Avento Media app ku simu yo obusobole okubeera nti ogenda mu maaso n'okufuna ebisinga ku 3ABN TV ate n'emikutu gyaffe emirala tulina Avento Music tulina Avento Productions ku YouTube byonna era bibeerako kweyo Avento Media app twala kwayo kusaba luke tutandike butereevu nganange kiseka tuweesa katwebaze tweyanziza nnyo Mukama kubanga obadde mulungi gye tuli okuva nga tetunnabaawo okutuuka olwaleero okkiriza tube balamu ate weebali kubanga oteeseteese ebigambo eby'obulamu okujja gye tuli mu kiseera kino eky'oluvannyuma Mukama tuyigirize era naffe tweyama nti bw'onaatambula naffe tunaakola okwagalako mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe sebo webale nnyo webali ddala omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN twongera okwaniriza ate n'okwebaza okuba nti oli mu kutambula naffe mu programu eno lesson week eno tuli mu kutunuulira God's love of justice basumba bange wiiki ewedde tubadde twetegereza obusungu bwa Katonda obutukuvu Katonda obusungu bwe butukuvu obwaffe buliko ebibuuzo oyinza osunguwala nga naawe olina ensonga ze ez'omunda ezizo naye Katonda okusunguwala kwe twakulaba nga kutereeza naye kati leero nno tweyongeddeyo like part 2 kitundu ekyokubiri ekyawali we twakoma okwagala kwa Katonda okusala emisango egyaki egy'ensonga oba okwagala kwa Katonda okw'obwenkanya so kati olunyi lwe twatandika nalwo luli mu Yeremiya esula 9 olwabiri lugamba nti naye enyumiriza yenyumirizenga olwa kino ng'ategeera era nga manyi nga nze ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'ebyobutuukirivu mu nsi kubanga ebyo byensanyukira bw'ayogera Mukama. Amen. Kyoli okifunye anna sigenda kusooka kwogera biwerako naye njasooka kumanya ekisanyusa Katonda kyekiriwa ate ku luuyi olulala ekyandimunakuwaza oba ekyandimuleetedde okusunguwala kyekiriwa kubanga obanga tuli mutunuulira kwagala kuno n'obwenkanya era element kiri kye twadde twogerako emabega mu wiiki ewedde kikomawo wano agambye nti gwe oba oyala okuntegeera nze Katonda bino wammanga nze kino kyendi nze nkola bya kisa bya nsonga ate bya butuukirivu kati ebyensonga ebyo justice agirina ayina justice ayina obwenkanya ayina obutuukirivu righteousness wekiri ate ayina n'ekisa kati ebintu bino bitwagala okulaba nga tugezaako bintegrate ngoba okubikwanaganya watya awamu tandise ne musumba wange neyanza nnyo Christopher Katushabe neyanza nnyo ekyamazima watunya lesson eno najagala nnyo kubanga ddamu ebibuuzo byaffe bingi nnyo abantu bangi balina ebibuuzo ku Katonda ndala nga banoonya obwenkanya banoonya obwenkanya bwa Katonda tebabulaba otunja omuntu ng'alina omwana omuto nga mulwadde myezi 2 myezi 3 myezi 5 naye ng'alina kansa ng'alina ekirwadde ekikambwe naye Katonda ng'alina obusobozi obujjawo ekirwadde ekyo naye nga n'obukitangira naye n'atakikola n'anoonya naye ddala Katonda mwenkanya okutunja omwana ono ng'afaafaagana n'ekirwadde ng'ekyo naye Mukama n'asirika busirisi kubanga obwenkanya kigambo kiva mu kooti lulimi lwa kooti nti omuntu asasulibwa nga bwagwanira bwe bwenkanya oweebwa ekyo ekikugwanira naye bwe tusoma tusobola okulaba Katonda nga tasasula nga bwe tugwanira kusasulibwa mu kusooka twali tugwanira kufa ekibi we kyajja twali tugwanira kufa naye ne tutafa awo Katonda abamwenkanya bwaddira omutagwanira okufa n'atafa
Bw'otunuulira Yesu Kristo, yes, ebimu ku bibuuzo bye nafunye ku nsonga eno. Bw'otunuulira Yesu Kristo ate alina musango. Katonda mwenkanya okuddira omuntu atalina musango n'afa mu kifo ky'omuntu alina omusango, ono omuntu afudde nga innocent bw'aba mukozeeko obwenkanya. N'okusonyibwa kwaffe kwokka kulaga ng'obutali bwenkanya. Okusonyiwa ogwanira kufa naye tofudde, osonyiyiddwa. Kino kisiga ekifaananyi nga Katonda alinga atali mwenkanya. Naye kyansanyusiza kye kino moderator mu lesoni eno alaze nti Katonda yekka ow'eggulu yekka yalina ebintu bino ebibiri. Yasobola okuba n'okwagala ate mu kiseera kye kimu nga mwenkanya. He is the only one who can justify and remain just. Asobola okutejeereza naye n'asigala nga mwenkanya ngwa Katonda bwe. Alaze ono nti bakatonda abedda tebaali bakatonda abedda baali bakatonda bazibu. Obanga osumi wano alaze nti baali bakatonda bwe babaayo. Yes. Weewaawo. Naye alaze nti bakatonda baali bazibu. Era osobola okulaba bwadde nga yanjula enyanjula eno alaze nti bakumiranga abantu bwe mu kizikiza, basabanga abantu bwe okuwangayo saddaaka, baali bakatonda bazibu. Naye namaliza nga alaga nti Katonda waffe mulungi kubanga yanoonya obwenkanya. Mu lesoni eno namanya tugenda kuba tulabye ddala Katonda mwenkanya. Era obwenkanya bwe tusobola okuwejjereza nga ebimwolose oba olya ebikolwa bye birabika ng'ebyo butali bwenkanya. Kwegamba nti we yakola bw'ati kye twagala okutuukako nti yali mwenkanya. Yali mwenkanya ng'akoze kino. Abaganda Musumba baagera ne bagamba tosalanga gwa kawala towuliriza gwa kalenzi. Enkola eyo Abaganda bano Mukama yabalungamya bulungi, baali bagezi. Kati Katonda oyinza okumusanga wakati mu musango. Kakati gwe n'olowooza nti si mwenkanya olw'ensonga tasse sitaani. Nkulaba. Naye nga yamutonda nga kitonde kituukiridde. Tomanyi gye byava. Tomanyi gye byakola ki? Gye byava. Kati nga mu bwa Katonda bwe ayagala ne sitaani olunaku lwaliyokeewa omuliro. Nga naye yennyini yagwesalira. Nagamba naye ddala nze buki bannange. Nze buzibu. Nze lunnabe. Kati Musumba nga akonye ku nsonga nti oyinza okusanga oli ng'ayita mu mbeera. Like for example twali bakufa si weewaawo kuba empeera y'ekibikola ki naye ate ne tutafa naye ate jjukira ffe twatondebwa tutuukiridde. Kitegeeza naffe si ffe buki kati ye Katonda omwesigwa bw'atutunuulira si ffe buki si ffe buzibu wabula naye mulina obuzibu waliwo obuzibu obwatukola ki obwatulumbagana. Kati olw'okwagala n'obwesigwa bwe olw'okwagala n'obwesigwa bw'alina justice ayagala naffe ffennyini tuddemu okujjukira nti tetwalina buki buzibu. Kati bw'aba ng'akuwadde omukisa okuteerawo omuwaatwa okuddayo okufuuka kye wali ogukozese oleme okuba ng'olamulwa nga bwe kirowooza nti bwe kikusaanira. Kuba amazima gali nti tosaanira kufa kubanga wali otuukiridde, yakutondebwa mu kifaananyi kye. Sitaani n'abicyankalanya. Sitaani bw'amala okubiyingiramu era omwogezi omu yagamba nti God created us, God formed us, sin deformed us. But because of God's love, he had to come and transform us. Amen. So, kati olaba byonna byonna ebigambo ebyo ebisatu binnyonnyola ekigambo okwagala n'obwenkanya nti omusango ogenda guyingiramu gukusinge nga naawe okitegedde nti nze buki nze buzibu kubanga okwagala kwe kweyolese n'emisango gye gy'ensonga gyeyolese nga ginzijeereza nze neŋŋaana buganyi. Bigambo bikulu bye tuli mu kwetegereza mukwano gwange atulaba tuli mu kutunuulira omukwano oluganda oluli wakati wa okwagala n'obwenkanya. Nti Mukama bw'aba alamula byalamula bya nsonga. Of course manyi bangi gye tuli eyo nga tugamba nti bya nsonga naye waliwo n'abawunzika nga balina okutankana. So lesoni eno eri mu kwongera kutuyambako okubeera bakakafu nti okulamula kwa Katonda kwa mazima ate kwa bwenkanya. Katwatandika n'olunaku luno lwa Sunday twala kukola some good revision, love and justice, okwagala naki n'obwenkanya. Ndoze ono we tubatandikira tukatijja tuwa start nungi Sumba okwagala n'obwenkanya
nina kibuuzo badde sikibuuza naye kankibuulize wano I think it could be appropriate obwenkanya busobola okwetengerera awatali kwagala kyekimu njulidde ani mwazenda walabi basajja muzeba muli baga filosofa naye kati nkwata ya filosofa ekyo kimu mukiwulidde okwagala kusobola okubeera nga kwetengeredde oba kusobola okubeera okwagala awatali bwenkanya kigenda maaso taali ku nsonga eyo bisoboka ebintu bino ebibiri byawukana newankubadde ayinza obigatta obwenkanya n'okwagala Katonda yekka yasobola okugatta ebibiri bino nti bwembanga bwemba nsobola okubanga bwebuba bwenkanya osobola okubanga osanira agenda kalabba nenkola obwenkanya bugamba agenda kalabba kubanga kikigwanira era ekyo n'ogenda kalabba n'ofa that is bwenkanya naye katawo awali obwenkanya atawo mbasaagala sobola kuteekayo kubanga kati tewabeerawo kwagala naye ate okwagala wekubeerawo ate obwenkanya nabwo tebujja kubanga okwagala okirega osana agenda kalabba naye kubanga nkwagala oyo mwagala bane tagenda kalabba okuba kwagala kwagala kati olwokuba nti nkwagala nnyo kyeva ngamba nti kati Katonda yekka yasobola okugatta ebibiri bino omwana w'omuntu kubanga ekimu bwe kibeerawo by the way kino kyekifuula Katonda gwe tusinza ow'enjawulo ku bakatonda abala bonna bakatonda abala bonna tebasobola gatta bibiri bino tasobola kuba nakwagala mu kiseera kyekimu n'abanga mwenkanya either ekimu kivaawo ekyala ne kiyitawo naye Katonda yekka yasobola okugatta ebibiri bino wetulaba tusobola ogenda nga tulaba obwenkanya n'okwagala kwa Katonda mu buli kimu Katonda kye yakola era abantu bangi basikola zibangi bazze beebuuza kwagala kwa Katonda nga tebakulaba nga batunulira Katonda abamu omuntu wandisomye otekalisaba n'agamba nti Katonda w'endagaano enkadde yali Katonda wa busungu Katonda mukambwe naye ow'endagaano empya wakwagala wa mirembe wakuba oluyi kyusa si yo w'endagaano enkadde abantu bakolanga ensubi naye asamye ettaka ne libamira bonna oyo alaba nga Katonda wa busungu wa musango ow'empya mugumiikiriza bala w'endagaano empya Katonda mugumiikiriza naye tusobola okulaba Katonda nga bino byombya bitamuza wamu okutegeera kutuufu oba okutegeera okwo si kutuufu abamu tebakutegeera butegeezi naye omu bwe yali agezaako okunyonyola bw'atyo ebibonyoobonyo 7 ndabiri mu mpya ebibonyo biri mu mpya newankubadde ebibonyoobonyo 7 ate obiraba era mulimu okwagala mu byo osobola okula okwagala kwa Katonda. What is justice egenda ku justifying abaana ba Katonda okulaba abaana ba Katonda nga bafuna essanyu n'emirembe mawulire malungi eri abaana ba Katonda nti okunyigirizibwa kubetamu mu nsi muno olunaku lumu kugenda kumekerezebwa era Katonda agenda kusasula ago mawulire malungi era kula okwagala kwa Katonda naye ate so kimanyala okunyweza nti okwagala kwa Katonda kusobola okulabika ate n'obwenkanya Katonda yekka yasobola okugatta ebibiri bino. Wow. So tuyanze love and justice. Inacho yongera ko batuyongere mu maaso. Muhandisi kwa tugenda wadda konti Katonda sayina ko kyomubuuza entirely good and righteous. Omuhandisi wa lesson anya statement yawandiise wano yankoze bulungi nnyo yabadde eno mu teacher's comment. Egamba God does not merely combine love and justice. Yes sir. But he actually loves justice. Exactly. He doesn't just combine. But he loves justice. The meaning of justice. Amakulu go bwenkanya. Gategeeza omuntu okubeera mu kooti. Nga gwe mulamuzi. Abantu ne bajja. Yes sir. Babiri. Ngomubamu nga balaga ettaka lyabwe buli omu agamba lyani negwe omulamuzi n'otunula n'olaba ng'ono ali mu kukaaba ennyo era nga ne bw'omutunuulirwa ajjudde okusaasira oba nga tegedde nga bw'omutunuulira yeetaaga okusaasira era n'akaaba n'asansabaga naye nga gwe bw'oyisizaamu amaaso n'olaba ekiri emabega ng'ettaka lyoli atali mu kusansabaga oba ntegedde kugamba ng'omulamuzi gw'omulamuzi olaba nti wadde ono ali mu kwesansabaga aleekaana alaajana
era asaana okukwatibwa ekisa bambi n'okwagala ne kukujja mu gwe no gabambi aka n'ekyokulya atalina kati ate bali mu mubbako ettaka lye oba ontegeera naye gwe ng'amazima ogamanyi nti byonna byonna ali mu bikola lwa nsonga bwe bumu ku bukodyo bwakozesa okubba abaki abalala gwe n'ogamba I love justice ettaka siriri niwe bakutaddeko pisteno wansi oba ontegedde era kituzaayo ku Katonda oyo owa Solomoni owa Sulemaani ng'asala omusango gw'abameka gw'abakyala ababiri kituufu ddala oli yeesansa bagana akola byonna naye justice bwe yajja ey'okwagala waliwo okwagala okwalabika tiwaakiri abeere nga mulamu kubanga nze omwana wange mukola ntya mwagala ne bw'aba tali mu mikono gyange naye kasandiwulira buwulizi nti muki mulamu amutwa nga kyali kimaze okwawulika nikimala okweraga nti kitegeeza oli ayagala bamutte taliimu kwagala na mazima taliimu justice taliimu love so Katonda obwenkanya abwagala n'akayiga mugimuwaka Katonda ayagala obwenkanya bw'oba toyagala bwenkanya then totegeera Katonda ekyo ky'oba omanya nkwano gwange ali eyo gweobeera nga mu bulamu bwo obwenkanya obuyisaako amaaso tobulabamu muwendo tobulaba nga bwetaagisa era nga gweosobola obulinnyirira okutuukiriza by'oyagala manya bumanya gwe Katonda tomutegeera yadde katusome olunyiri luno ndoza tugenda okuwumulamu luli Mika essula 6 sula 7 sula yadde 6 onyola 8 yes badde nsaba tulusome ja tuleetera bulungi nnyo okuwumulamu obulungi balowooza olunyiri luno mukwano gwange atulaba lulowoozeeko nga tugenda okuwumulamu Mika 6 mulabye olw'omunana mugambye luti Mika 6:8 agamba akubuulidde gwe omuntu ekirungi bwe kiri era Mukama akusaasira era Mukama akusalira kiki wabula okukola eby'ensonga era okwagala ekisa era okutambulira n'obuwombeefu mu Katonda wo akubuulidde bwe kiri ekirungi Katonda ye kyayagala kusala musango gw'ensonga kino obubaka bugenda eri kooti zaffe ez'olwaleero ate ne bannabyabufuzi kubanga 2026 kulonda muno mwaka gwa kampeyini obwenkanya bwe butali ebiseera by'omu maaso eby'eggwanga lyaffe tujja kuba tubivuunisa oba Katonda ajja kuba tabiriimu ate nga Katonda yawanirira katusooke tuwumulemu tugenda kuba tukomawo tweyongere okuttaanya ensonga eno okwagala kwa Katonda okw'obwenkanya God is love of justice kwegamba engeri Katonda gy'ayagalamu obwenkanya abwagala kyenkanawa ndowooza twongera okulengera tuli mu kwongera okutaputwa namba 1 tukitegedde nti akwagala katuwumulemu tugenda kuba tetukomawo There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later swallowed by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible.
With different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host. Weewaawo Amina tukulisayo nnyo mukwano mukuwumulamu ate ne tukwaniriza gwe yakatwegattako mu program lesson week eno sawa 2 paka sawa 3 tuba tugenda mu maaso ku 3ABN nga twetegereza lesson nga bwetambudde mu wiiki eno. Jonathan Matovu nzaakubuuzaako ate ndi ne muganda wange Kiseeka Samson okuva e Najjanankumbi awamu ne Musumba Christopher Katchabe Nansana Town Church. Sebo tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala okuba naawe. Amina. Tubabuuzaako abali ku Avento Productions ku YouTube. Mwebale nnyo okubanga mutambula naffe. Abali mu USA, that's United States of America. Abali mu Bungereza, Mitcham, no Tottenham. N'ebitundu ebirala yonna gye musinzira mu Bungereza okutufuna. Edinburgh, mwebale nnyo mwebale ddala. Abali Belgium, abali Sweden. Mukadde waffe Leonardo Kibirige. Sebo tweyanza nnyo, tweyanze kubanga muli naffe. Waliwo n'abali mu kyondo ky'ebuwalabu namwe katubabuuzeeko mwebale nnyo mikwano kubanga mutambula naffe programu eno lesson week eno tubeebaza nnyo local viewership wano waffe mu ggwanga lyaffe erya Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala tuli mu kweyongerayo mu maaso n'ekigambo kino ekyokwagala kwa Katonda how God loves justice. God is love. Okwagala kwa Katonda eri obwenkanya ewe eri okusala omusango ogw'ensonga kyenkana wa Katonda kyayagala eri kyayagala mu bwenkanya abwagalako katono oba omutima gwe gwonna guli bound to justice yagadde nnyo ekyo nti God does not combine but he truly loves justice. Bannange ku mulembe guno naffe atuwa okwagala kwekumu kwagala okwo naye nga kibuuzo kyange kye nabuuza temunnakiddamu wadde kijja kweyongera okuddibwamu. Okwagala love kusobola okuyimirira nga kwetengeredde awatali bwenkanya kikimu. Obwenkanya busobola okubeera obwenkanya awatali kwagala. Kikibuuzo kisigala awo nawe atulaba mukwano gwange osobola okubeera nga otuwa endowooza yo mu comment section wali ku mukutu gwaffe ogwa Avento Productions ku YouTube. Sindikeyo gundiyo comment otubuulire nti bisobola buli kimu kisobola okuyimirira kyokka nekikola amakulu ekibeera kya nsonga bwenkanya noba bwa nsonga n'okwagala ndikuba kwa nsonga singa kuba tekulimu bwenkanya oba n'obwenkanya ne buba bwa nsonga nga tebuli mu kwagala. Gwe tusindikire gundiyo comment yo tugabaniramu ebirowoozo bya tuli mu kubaganya birowoozo ate nga batuyongera okuyiga. Kati basumba bange baganda tuli ku God is entirely good and righteous. Mwina ekintu kye mwayogeddeko nga mutandika nga abasajja bano nga batandise okusokoola ebintu eby'omunda nti ensi eno mbi omwana yakazaalibwa tannaweza na myezi 6 ku nsi ali mu kubonaabona n'agalwadde eyamutonda ye Katonda omukka gwassa guva eri Mukama mu bufunze okubaawo kwe kuli mu buyinza bwa Katonda. Katonda alina obuyinza obwo ayagala omwana ono munansonyi wasaagala kusiiga kifaananyi kibikano Katonda alina obuyinza obwo ayagala omwana ono naye omwana oyo ali bw'atyo
wayinza nobanga weetagisaawo ensimbi obulindo n'obulindo okutaakiriza ekibambuliro ekimulumbye. Katonda oyo, can he be entirely good and right? Yes. Ddala Katonda oyo mulungi era mutuukirivu mu ekyo ng'ebyo bigenda mu maaso bwe bityo. Taata, God is entirely good. Bigenda kuddamu n'ekibuuzo kyo ssebo kyewazeemu kubanga wagambye nti okwagala kuyinza okutambulira wamu ebyensonga oba okuyinza okwetengerera awatali justice. Mujjukire Katonda bwe yali atonda ensi eno twabagambye nti oba twatandise tugamba nti yatonda buli kimu nga kiki kirungi. In fact bwe tuba tweyongerayo okusoma tulabanga point yalabikira ewantu wamu mu nsaasiro okulandagamu yalabikira ewantu wamu obutonzi buno we bwalabikira ng'obwali tebuli complete. Katonda bw'amala okutonda byonna ng'agamba buli kyeyali atonze kiki kirungi, buli yakyatonze kirungi. Naye ate bw'amala n'atuuka akaseera Adamu ng'atunudde bw'ati n'alaba nga tewali suitable companion. Katonda n'alyoka ate akola statement n'agamba si kiki si kirungi. Abo kategeera kitegeeza mu kutonda omukyala ng'amutondera Adamu ye yali fulfillment of creation. Kati oli n'agamba at last buli kimu kifuuse kiki kirungi. Naye nga bimaze okufuuka ebirungi abawa butale bagenda okutambuza obuki obulamu. Era n'akola statement nti guno bwe muli gulyako temulirema kukola ki kufa. Kakati yali badde mwenkanya singa ebirwadde ebiri mu kututta tebiriiwo ng'ate twagulya ne tujemera ekiragiro kye. Pulira kubanga twakola tutya twajema. Era kyova olaba ekyandikibwa kigamba nti bonna baakola batya bayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kyani kya Katonda. Kati nga Katonda omwesigwa era omwenkanya ne tusasulira kubanga yali yakyogera nti bwe muli gulyako temulirema kukola ki kufa. Naye nga bwe nabagambye mu ntandikwa olw'okuba siffe bakanaaluki bakanaaluzaala ate ekisa kye n'okwagala kwe nabyo ne bikola bitya ne bisukkuluma. Kyova olaba ayogera ebigambo bingi tusome taata bisangibwa mu kitabo ky'Abaluumi essula 5 olunyiriri olwabiri. Taata Musumba nsomeraako Baluumi 5:2 Bayibuli egamba ki? Egamba nti era n'amateeka nga bwe gayingira okwonoona kusukirire. Amateeka gayingira okwonoona kukole kutya kusukirire. Olwo abantu nga bakitegedde si kirungi kubba si kirungi kwenda obadde oyenda kati kitegeeza okitegedde nti bulijjo kyenkola kiki kibi n'otandika okulistinga ebibiibyo oba ontegedde kubanga amateeka gajja. Soma olunyiriri. Egambye nti era n'amateeka ne gayingira okwonoona kusukirire. Naye ekibi bwe kyasukirira ekisa ne kisinga okusukirira. Ekibi bwe kyakola kitya bwe kyasukirira kubanga ekibi empeera yakyo kukola ki kufa. Kati ate bano abafa bambi si be banaakanaaluzaala omutandisi w'okufa yaani ye Sitaani alina amanyi g'okufa ye. Kati abambi ono ekisa kya bwe kikola kitya bwe kisukirira. Lwaki? Kubanga mwenkanya alaba nga si be bakanaaluzaala bambi ate bayingira mu kubonaabona bayingira mu kufa. Kati okwagala kwe ne kukola kutya ne kusukirira n'alyoka aleeta omukono gwe ogw'amaanyi okuyita mu Kristo n'alyoka ayogera ebigambo ebituwa essuubi bye mu kitabo kya Yokaana 3:16 nti buli muntu yenna amukola atya aleme okukola ki wabula abeere n'obulamu obutakola ki obutagwawo. So okwagala kwa Katonda okwo bwe tukutegeera kutunnyonnyola nti yes mu ddwaliro gye tuli naye ne bwe tunaatuluma zitya endwadde ne bwe yes tuli mu kusasulira ekyava mu kuwonoona kw'abajjajjaffe naye okwagala kwa Katonda kukyakoze eki kukyayimiridde. Era buli muntu yenna amukkiriza olunaku lugenda kujja. Ebigambo ebyo yabiwandiise wano wennyini mu ntandikwa mu nnyanjula ya lesoni akatundu akasembyeyo yakoseza ebigambo ebigamba Yahweh is deeply concerned. Musumba okunkyusiza Yahweh is deeply concerned about evil. Afaayo era ebigenda mu maaso eby'obubi abiraba. Suffering okubonaabona injustice obutali bwenkanya and oppression n'okuyigganyizibwa. N'akola statement naga all of which he constantly and unequivocally condemns.
kwegamba era byonna wataliimu kyekubira yenna Yes. abivumirira Nasembayo ng'agamba and most important he will one day eradicate them all as well. era nekisinga okuba ekyomugaso olunaku lumu byonna agenda byerawo Agenda kubijjawo kati lyessuubi ly'omuntu okimanye nti okwagala kwe n'okusaasira kwe ne justice ye wadde ali mu kubya exercisinga akaseera kagenda kutuuka ennafu ebeere ng'eriki ennafu okwagala kwe kubuutikire wonna. n'okujja ku kibuzo kyaffe Katonda ajudde okwagala ayagala is entirely good mulungi ddala naye ate era waliwo n'obubi naye lwaki olusi ate Katonda alina byonna ayagala okutuwonya obubi ate n'ekyokubiri ayagala okuwonya omwana ono alumwa atalina musango ate era ekyokubiri alina n'obusobozi obumuwonya ogatte bibiri bino ngawo wenyini ng'onyonyola omusajja muyonaani bano ba philosopher yavayo n'achallenginga issue eyo ffe gye tuliko n'agamba Katonda bw'abanga mulungi nnyo then munafu if he is all merciful then he is all weak naye bw'abanga w'amaanyi nnyo all powerful then he is not merciful because you cannot join the two kubanga ebubiri tebisoboka obubi ne bubeerawo mu nsi bw'oba olina amaanyi agajjawo ekibi ate ng'olina okwagala lwaki weekiri ansa yakyo yeeno kubanga tusobola kubona bibiri naye ekirala kyeyerabira kyekino Katonda yamanyi byonna amagezi gaffe matono omuzadde ayinza okulaba ng'omwana omuzadde ayinza okuba ng'ayagala nnyo omwana naye omwana singa akola n'ayonooneka ng'omuzadde tamunenya tajjaayo tamunenya osobola okuba ng'omwagala nnyo naye bw'otamunenya omwana ayonooneka naye omuzadde omulungi ate akunenya akulaga nti akwagala ate n'akunenya asobole okutereeza so ye Katonda waffe naye ekirala kyetubaddeko nti obubi bwe buyitirira ennyo oyinza okukola Katonda ng'ali ng'omubi akunenyeza kubanga olaba talina kwagala naye ng'ate ekyo kyekimufuula Katonda ye muzadde omutuufu anenya ate n'akusiisiriza amala akunenya ate n'akusiisiriza nkulaba weewaawo sajja agamba nti toyinza kwetaba mu mazina ga nkima tolina mukira ate oli mu mazina ga nkima negitakukuba egy'enkima toyinza kugwa mu mazzi n'otawuga n'otatoba n'ebiringa ebyo so ensi gye tulimu ya kibi ebiva mu kibi bituyiikira ng'enkuba bwanjaye bwetonya nti bwetonya tesosola gyegwa mu nnimiro y'omulimi y'omusamize n'ey'omulungi bonna enkuba ekola ki etonyayo so kati mu nsi mwe tuli wadde Katonda mulungi nnyo era atwagala naye toyinza kugamba nti ebibi ebyava mu kuba nti ensi ya kibi tebitutuukeko ffenna wabula ekyessanyu kye tulina eino oba essuubi lyaffe nti olunaku lugenda kukya bibeerenga byonna abijjeewo Katonda affe oyo asigala nga mutuukirivu era nga mwesigwa era nga mulungi wadde obubi weebuli yonna sande bwe mbadde nga ngudde kabenje nyinza okuba nga mbadde ngenda nakubuulira njiri nini nfuna obuzibu ekyo tekitegeeza nti Katonda wange kati akomye okubeera omulungi kyali kintuuseeko kyendi mukwogerako I still believe nti Katonda oyo wa bwenkanya ate Katonda oyo mulungi nti ebyantuukako Katonda teyali si byeyandinjagaliza era tebyamuzinduukiriza naye ebyantuukako oba oli awo ate nga byalwa bulungi bwange nti kyempitamu ate kiyinza okubeera ate ekyomugaso eri omulala bw'anaakiwulira naye ayongera okwesiga Katonda kale kano n'akireka nekiyitamu asigadde nga mulungi ate asigadde nga mwenkanya kubanga n'obulamu bwange abuwonyeza era ese omusumba byoyogedde tubifundikira n'olunyiriri olusangibwa mu Baluumi 8:28 musumba wange gugamba lutya Baluumi 8:28 lugamba nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna bibakolera awamu olw'obulungi era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda
abajo bitegeera era nga bayitibwa ng'okuteesaako be kukola ki bwe kuli wano tuli mu kunnyonnyolwa nature ya Katonda karakita ya Katonda embeera za Katonda weebale era n'osalawo muggwe nti his will yeyina okukolebwa mwani muggwe ebintu byonna ebigenda okubaako bigenda kubaako lwa bulungi bwo kuba mission eri egi kukulokola kukujja mu nsi eno eyagwo naye tomubuuza methods watch methods zitunuulire gwe kyonna kyakuyisaamu kyovulawo omuyimbi eri yagamba nti nze nakugoberera ani nakugoberera Yesu gyontwalanga nsanyuse byonna ebinambangako nakugobereranga titotunulira byonna ebikola bitya byonna bigenda kujja olina obwesige nti byonna bintuukako ku lwa bulungi bwange such a level of understanding eddaala bweti eryokutegeera ebintu ng'okkiriza nti byonna ebintuukako lwa bulungi bwange kama nange ekyo nkisaba kyeyongere kituukirira mu mulamu wange nange mbiiri nga si kwegamba n'okwemugunya kukendeera ate n'otandika kwogera bulungi Katonda wadde ng'oyita mu kiseera ekitali kyangu kati wano waliwo ebintu bibiri ebyetwagala okwetegereza empisa ya Katonda etajuluka God is changeless character ate ekirala Wednesday gamba Katonda yenenya oba yejusa Katonda tachuka okiwulira ate Katonda ne yenenya kuba bisomyeko mu Bible sebo emirundi egiwera eddala nga Bible egamba nti Katonda ne yenenya ne yejusa kyokka Bible yemu egamba Katonda tachuka njagala tubikwatiremu kuba obudde engeri gye butambula kusooka essomo ennyiriri zino bbiri Malaki 3:6 ne Yakobo 1:7 Malaki nesebo essula eyokusatu olunyiriri lw'omukaaga ogamba lukyasebo Malaki 3:6 agamba nti kubanga nze Mukama sijjulukuka mwe batabani ba Yakobo kyenva mulema okumalibwawo sijjulukuka Yakobo 1:17 lugamba enti buli kirabo kirungi na buli kitone kituukirivu kiva waggulu nga kika okuva eri kitaffe ow'ebyaka atayinza kuba nakufuukafuuka newankubadde ekisiikirize ekyokukyuka tali mu kufuukafuuka ffe twefuulira mu kitinga eki embazi naye ye tali bwati kale ate yejjusa sooka onyonyole musumba kyowutakyuka Katonda atakyuka ebintu bino waliwo olusi abantu abamu balonza okuloza nti Katonda aleka akyuka manyifu abantu tukyuka kubanga bw'otunulira olusi bwentuuka ku musumba Jonathan nga mwagala nnyo bwentuuka ku musumba Jonathan nga mwagala nnyo nga badde agwanira kufa engeri gye mwagala Jonathan tajja kufa ng'olwo nkyuse singa ntuuka nga simwagala nga ngamba akatoyo afe awo nga nteekawo obwenkanya naye bwe ntuuka gwenjagala nga nzigyawo obwenkanya nga nteekawo okwagala naye Katonda waffe takyuka omuntu omu Katonda ne bwe kiba nga kikostinga obulamu bw'omwana we omwandiisi omu bamuyita Winslow yawandiika mu kitabo ke bayita No Condemnation in Christ Jesus ku peegi ya 358 musajja yawandiika seme n'agamba bw'ati yawandiika n'agamba nti who delivered Jesus to death n'agamba not Judas for money, not Pilate for fear, not Jews for envy, but Father for love. Amen. Agamba nti ani yawaayo Yesu okumutta agamba nti teyali Yuda nti yamuwaayo ku lwa nsimbi oba teyali Pilato nti yali okutya kwe kwamuleetera okuwaayo Yesu oba Abayudaaya nti bamuwaayo lwa bukyayi naye agamba nti kakitaffe yamuwaayo olw'okwagala olwekyo olw'okuba nti Katonda newankubadde ayagala nnyo Yesu teyagamba nti olw'okwagala omwana wange sijja muwaayo ajjewo obwenkanya naye asigala nga takyuse ekitakyukakyuka kyekiriwa ye nyini yatakyuka atya
nti bwobanga bwe kibanga waliwo ekyetaagisa mu kulamula judgment nga weetaagisa kufa Katonda takyuka tagamba nti olw'okuba kino olw'okuba nti njagala nnyo omuntu kakati takyafudde ne bwe kiba kimwetaagisa kufa ye nyini ekigambo kisigale nga kikyayimiridde waakiri afa statement erisigala ng'ekibuuzo kye ngenda obuuzaawo Musumba kubanga ndooza asooka omalize mpulira nga nkyasooka omalize statement gye njagala okunyweza yeeno wagala Katonda atakyuka nti awali okwagala kubanga ebintu bino twagambye nti omuntu Katonda yekka yasobola okuyimirira ku bintu bino ebibiri yasobola oluusi abamu obwenkanya buvaawo okwagala ne kuddawo ffe ng'abantu oluusi abamu okwagala kuvaawo ne wajja obwenkanya so nga ate abamu balina argument egambawo wennyini nti okwagala tekusobola kwetengerera awatali bwenkanya tetuyinza gamba nti Musumba wabadde wakwagala nnyo nga tewabadde mwenkanya love can only be love ng'oli mwenkanya bwe tusoma statement wano mu lesson commentary wano waliwo statement egamba bweti ku page y'enkaaga mu omwenda agamba bwati according to this perspective one cannot be just and loving at the same time nakatadde broad yagamba nti according to solo club this whatever ngagamba nti Katonda gwe ng'omuntu tosobola ebintu bino ebiri tebisobola kukwatagana Katonda yekka yasobola okubisisa mu nkola singa Katonda yali wakugyawo bwenkanya nti yali akyukakyuka yandibadde agamba omwana wange sijja muwaayo tajja kufa kubanga mwagala nnyo awo kati okwagala kuba kuvuddewo obwenkanya buba buvuddewo naye Katonda yalaga obwenkanya ate mu kiseera kyekimu n'alaga n'okwagala era Katonda yekka yasobola okukikola tubemba njagala omwana wange either nja mubonereza nja kusawo obwenkanya musasule nga bwagaana okusasulibwa oba mwagale musonyiwe naye musasula nga bwasaana okusasulibwa nti bw'oba osaanira kalabba either nja kuteekawo obwenkanya ogende kalabba awo mba bwe kaba kalabba kaba kalabba naye bwe mba nkwagala nnyo nze ng'omuntu bwe mba nkwagala nnyo njagamba oyo mwagala bane temuteeka kalabba kati obwenkanya ate awo oba buvuddewo kubanga obadde osaana kalabba ate togenze kalabba awo obwenkanya oba buvuddewo Musumba olw'okwagala wetuli nange saagala kwefuula looya waaw naye watulaba saagala kwefuula mulamuzi oba defense attorney ow'eggwanga ery'eggulu nedda wabula tuli mu kuyiga si bwogambye waaw Katonda yali tasobola kuba mwenkanya kubanga empeera y'ekibikola ki kufa ffenna twakola ki twayonoona omuntu singa yafa tekiba kya bwenkanya kubanga okufa kwe tekusobola kujjawo kibi okitegeera ddala ndimugezaako nange okuyingira nti ndi justice eno nti okufa kwa Yesu Kristo kwali kwa bwenkanya kwali kwakwagala nti ebibiri bino biri tebyawukana nti singa nze nafa omuntu nga nze ninofa obwenkanya bwali badde tebusasuddwa kubanga okufa kw'omuntu tekuliimu value etuukana n'ekyo ekibi kye kyali kibanja njagala kuddamu wano before nga tunagenda mu maaso nsaba munyambe nyongereko nga nkozesa olunyiriri luno kubanga yatwadde ekyawandiikibwa ekisangibwa mu kuva essuula eya 32 munyolo 14 naye nga tunatuka ku 14 yatudde katono kule 13 olire ebigambo omusajja bye yakozesa Ibulayimu yali Musa agamba ojjukire Ibulayimu Isaaka ne Isirayiri abaweereza abo beweerayirira wekka n'obagamba nti ndyongereza ddde lyammwe ng'emmunyenye ez'omuggulu olaba ali mu kujjukiza onanyize olw'ebigenda mu maaso era ali determined okubakola atya okubazikiriza abasaanyaawo omusajja mugasebo bye watugamba tubikola ki tubijjukira watugamba nti abantu abo booli mu kugamba mb'omalawo bino byalina okutuukirira gye bali era kati bw'obasaanyaawo oba teweeteebye oba olaba
tuli ku Katonda atajulukuka naye kati sabba mujjukize saawa eno nti gwe atajulukuka ate ogenze kwejjulula kuba singa obamalawo ate byewasuubiza oba okoze otya n'amayo n'agamba nti n'ensi eyo yonna gyenjogeddeko ndigiwa ezzadde lyammwe n'abo bali gisikira emirembe gyonna kati mu 10 n'annyawulira Mukama n'alyoka agamba Mukama n'ajjulukuka n'aleka obubi bw'abadde ayogedde okubakola abantu be. So tuli ku nnaku zino bbiri tuli mu kunoonyawo justice awo n'okujjulukuka. Katonda takyuka. Yes. Tajjuluka si bwe kiri. Katonda yejjusa. Nsaba moderator nzikirize mu dakika 2 buddeyo. Ekisooka Katonda takyuka. Naye bw'agamba nti bw'alaga nti Katonda akyuse, Katonda si yaba akyuse. Mu Bayibuli waliwo tusanga ng'agamba nti singa munakola bwe muti naakola bwe nti. Mulimu ebisuubizo bingi naye nga mubiri conditional. Katonda agamba munakola bwe muti naakola bwe nti. Katonda agamba muneenenya sijja kubazikiriza. Kitegeeza bwe mutenenye mujja kuzikirira. So kati Katonda si yaba akyuse naye ffe aba abakyuse. Mukama si yakyuka naye ffe abakyuka. Bwe tukyuka naye n'akyusa kyabadde agenda okukola. So si yaba akyuse. Yes, njagadde okunyweza naye n'ekibuuzo kyabadde obuuzizza. Kigambo kye tusoma nti okwejjusa asigala nga mwenkanya. Yes, asigala nga mwenkanya aba takyuse naye ye abeera ku stand ye. Okukyuka okulabika ng'okwejjusa kwe kabonero akalaga obwenkanya bwe. Yeah, exactly. Kabonero akalaga nti naffe tukyuse ffe omuntu kubanga abagamba abantu b'e Nineve bagamba nti bwe muneenenya gamba Yona akobudde tubujja tumazaako naye yalaze ensonga 3 kusinzira ku Yona alina ensonga 3 ze yalaze naye kinyagala ogamba kino nti Yona yamanya nti Katonda waffe mwenkanya era Yona bwe yalinga ayogera mu kwogera kwe yagamba Mukama nakumanya okusaasira kwe kungi nga Yona alaga nti Katonda yamumanya zizimu ku nsonga 3 Yona zayogeddwako mu lesson naye kinyagala ogamba kino nti abantu b'e Nineve be baakyuka Katonda yali mweteefuteefu bazikiriza naye bwe baakyuka Mukama n'atabazikiriza. Olwekyo Mukama abaali goyinza okola Mukama nga alinga yakyuse naye nga si yakyuse nga gw'okyuse. Era omulabi waffe nyawo otegeeza nti singa Mukama agamba nti bw'oteenenya ojja kuzikirira era ojja kuzikirira bw'oteenenya naye bw'oneenenya kitegeeza tojja kuzikirira. Kakati Katonda si yaba akyuse bw'oneenenya n'otazikirira naye gwe aba akyuse so si Katonda. Waliwo ensonga enkulu esigadde waggulu naye obudde ndaba butuweddeko naye ensonga enkulu yadde esigadde ku nsonga eyo y'obwenkanya. Ekigambo kino eky'obwenkanya lumirwako tutegeeza nti omuntu asasulibwa nga bwagwanira okusasulibwa. Katonda byagamba Adamu ne Kawa nti olunaku lwe mulirako mujja kufa. Obwenkanya bwali butegeeza olina kufa. That is the justice. That is the justice. Musumba njala kwawukana mu Katonda nti obwenkanya busukka kubeera nti omuntu asasula busasulwa nga bwagwanidde nti naye obwenkanya bulina okusasula ebbanja nti Musumba nti ebbanja lirina okukola ki okusasulwa. Kati bwetuuka ku ransom bwetuuka ku okusasula omutango okusasula omutango awo kitugambira nti Katonda yekka yasobola okuexercisinga ebibiri bino. Nze ng'omuntu ffe ng'abantu kati twogera mu perspective bbiri. Exactly, twogera mu perspective bbiri. Exactly. Ekyo byaga kino nti Katonda yekka ate yasobola okuvaayo n'ensonga kitugambye nti Katonda yekka yasobola okuvaayo n'akinyweza n'asigala ng'alaze obwenkanya ate n'okwagala nga kuyimiriddewo. Katonda yekka Bakatonda abalala bonna bali tebakisobola naffe ng'abantu tetukisobola naye Katonda yekka yasobola okulaga obwenkanya ate n'alaga n'okwagala. Kwegamba Katonda mwenkanya mu kuleka Yesu okufa ku musaalaba. Yes. Bwekiri? Yes, yali mwenkanya. Ate kwagala. Omuwandiisi Yohana n'agamba nti teyamuwaayo yagamba nti teyawaayo omwana we lwa busungu oba lwa busungu nti lwa busungu lwena ku kibi naye yamuwaayo olw'okwagala. Okay. Teyamuwaayo lwa busungu. Abasikola abamu bagamba nti Katonda teri mwenkanya mu kuwaayo omwana we okudimandinga omusaayi ogutalina kibi nga gwayagala gusasulire ekibi nga balaga nti Katonda abali nga atali mwenkanya naye bazaga nti teyamuwaayo lwa busungu naye yamuwaayo kubanga kwagala ye yennyini kwe kwagala. So kwega ku musaalaba tulaba obwenkanya n'okwagala. Tulaba obwenkanya bwa Katonda n'okwagala mu bujjuvu bwako. Kamaffe yeebazibwe tuli mu kuwunzika akadde ndaba nga kaweddeyo engeri yokka ey'okuleeta obwenkanya Yesu ye yalina okufa. Tewaliwo ngeri ndala yakuleeta bwenkanya. Omuntu ne bwe yandifudde obwenkanya tebwandirabise. Sitaani ne bwe yandimutidde mu kiseera eky'obwenkanya tebwandirabise. The only way
ey'okulaga obwenkanya ey'obwenkanya ovaayo wali kufa kwa Kristo era mu kufa kwa Kristo tulaba Katonda asanyukira obwenkanya niwe bukositinga bulamu bwe bwennyini wow wala kunzikira awo bannange kadde kaweddeyo Sumba olina kyogamba Musumba tuyagenda tusabira yes sala jenjala tusabira natandise ngamba nti Mukama yalungamya Abaganda bogera ebigambo bobirowoozaako n'obiyingizaako ne mu nsi ey'omwoyo bikola amakulu g'amaanyi Muganda omu yagamba azaala ekibi akiwongerera Katonda yatunuulira olulyo katunulira olulyo ng'alina omuwongerera amutangirire kuba bangi kati jjukira wagenda n'ogwa ne mu gaapu za sitaani si gwe yayonoona yes kati yalina okukimaliriza ye ng'omuntu naye nina ebigambo eby'essuubi byenjagala okuleeta eri omulabi waffe kitegeeza bw'otakiwongerera toba mwenkanya ate oba oli mwenkanya kuba naye gwamanya obubono obuddo bwakyo era gwalina okukisaanyawo kyova olaba agambye nti ku nkomerero byonna akola atya agenda kubimalawo omuntu abeere mu nsi eri etuukiridde kati ebigambo bisangibwa mu Matayo sula 5 olunya olwana 8 byatuweereddwa mu lesoni kwatunduka bigamba nti kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bwali omutuukirivu kyekyokuyiga kyetwetwalira nga tetunatuuka eyo bingi ebyayogeddwa naye lwaki njagadde okireeta mukwano gwange atulaba obeera makulu kyokusoma ku bwenkanya bwa Katonda nga tetugenda kuba benkanya yes nkiraba Katonda akuwadde omukisa okusigalawo wadde okyali mu kuvuya mu bibi by'ensi eno si kubanga si mwenkanya nti osaana kufa olw'ebibi ebyo wabula kubanga mwenkanya akimanyi nti si gwe like Paulo yawandika n'agamba nti si nze ayonoona naye ekibi ekituula mwani munze oba ojjukira eri mu kitabo ky'Abaruumi 7:15 si nze naye ekibi ekituula muki munze kati Katonda akuwadde omukisa muntu gwe otegeera okwagala kwe n'okuyayana kwe gwe okukola otya obeera omujulirwa okulokolebwa ku bwenkanya bwe n'okwagala we are witnesses of that love and justice of God ddala naye mabega eri mu lesson ze tusomye mabega yatugamba God does not save us in sin atulokola okuva mu kibi but he saves us from sin n'olwekyo nsaba Mukama akusaasire mukwano gwange olokolebwe okuva mu kibi kubanga bw'otakola ekyo justice ye finally egenda kukola otya egenda kusalibwa bw'enaakusanga ng'oli mu GM tojja kubaawo kyakwewolereza kale katombeeke tuweeyo okusaba Katonda kitaffe ayinza byonna twagala okwebaza kubanga bwe tutunulira obulamu bwaffe bwe tutunulira Mukama gy'otujje buli sekinoomu Mukama tulaba okwagala ku bulamu bwaffe bulijjo omulabe Sitaani ayagala okusiga ekifaananyi gye tuli nti oli Katonda omuzibu omukambwe atalina kwagala ajudde obusungu naye Mukama akano tulabye ng'oli Katonda ajudde okwagala ate Katonda waffe mu kiseera kyekimu ng'olina mwenkanya twegalidde Mukama oyongere okutuwa omukisa oyongere tuyigiriza Mukama tugabane ku mpisa yeeyo era Mukama oteeketeeke ffenna Mukama abagabanye ku lesoni eno otuwa omukisa Ubigaba bino Mukama bituize bengere tuteekateeka obulamu obutaggwaawo kubanga tubaza n'okwegayo okutamu Kristo Yesu omulokozi waffe amen amen tuyanza nnyo tuyanzige mukwano okubeera nti obadde naffe okuva gye twatandikidde paka mu kukunzika Yonasaani Matovu kuva e Najjera Mweza district mbadde ne muganda wange Samson Kiseko okuva e Najja Nankumbi ne Musumba Christopher Katushabe okuva e Nansana Town Church tujja kuba tweyongera mu lesoni ya wiiki ejja ne tubaagaliza sabbiiti ennungi n'ekisa kya Kristo tusaba kyeyongere gye muli